Mu kitundu kyaffe kino ekikomekkereza emboozi y'omwami n'omukyala Jemba abaasalawo okwasiza awamu kulwanyisa nawokera w'obwavu n'okumugobera ddala mu maka gaabwe, ate katulabe engeri gye bayambyemu abantu abalala nabo okwongera amaanyi mu lutalo olw'okwegobako obwavu mu maka gaabwe. Olw'obuwanguzi bwe batuuseeko mu lutalo luno, abantu bangi babakkiririzaamu era bwe batyo mukyala Jemba buli lwafuna akakisa akunga bakyala banne okwenyigira mu misomo egy'enkulaakulana ate n'okuteeka mu nkola ebyo bye baba basomye olwo nno basobole okwekulaakulanya. Emirundi mingi asitukiramu n'agenda abalambula oba n'otambulira wamu nabo alabire ddala bwe basanga obuzibu abakwasizeeko. Ekyokulabirako yasaba mwami Jemba abaazike ekifo kino bamerusizeewo endokwa z'emiti obasobola okuzijja bagende bazisimbe mu nnimiro zaabwe olw'emigaso obufukunya bwe baali bamaze okusoma oba okuzuula nti buva mu miti. Bwe twasoma emisomo nga gurupu ne tujja ne tukola tukuume obutonde ate nga n'okufuna ssente nazo tuzifuna. Era bammemba bafunye ku miti egyo. Abalina emiyembe egibaze bw'oba otambudde gye giri, abakalitunsi kati abatunda nako asalibwamu embaawo gye bali, ab'emicungwa tufunamu ssente mu miti gyaffe egyo, naye nga kwali kunyiikira nnyo ng'abakyala okwejja mu bwavu. Era mukyala Jemba yakunga bakyala banne ne batandika ekibiina ky'abakyala abalimi ne beeyambisa ekibiina ekyo okuyisaamu eddoboozi eryawamu okusaba ekitongole ekya Hunger Project okubaleetera bbanka ku kyalo kyabwe esobola okuwola n'abalimi. Enkola eno mukyala Jemba agamba nti ebayambye nnyo bonna abalimi okutwaliza awamu okulimira ku musingi ogw'obusuubuzi. Olw'ebyo n'ebirala bingi mukyala Jemba byakoze olw'okutumbula enkulaakulana mu kitundu kye, abasomi b'amawulire ga Vision Group baamulonda mwaka ogw'2013 ng'omukyala yasinga okukolerera enkulaakulana y'ekitundu mwabeera, era bw'etyo Vision Group nemuwa ekirabo okwalina obukadde 5 beddu oba siringisi zagamba nti zaabayamba kinene nnyo okwongera okuteekateeka ekifo wasisinkanira abaagala okugabana ku magezi n'obukodyo ye nebba mwe bayise okwekulaakulanya. Ate luno jjo ly'abalamu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yasiima n'amufuula omwami w'essaza ery'e Namayumba Mituba 3 okumukwasizaako oluuyi olwo, naddala mu kaweefube waliko ensangi zino ow'okuzza Buganda ku ntikko. Gombolola eyo okuva edda nze sirabanga mukazi agifugako, oluyi mukazi asoose okugifuga Mituba 3 eyaffe ey'e Namayumba, naye ate ng'agiddukanya bulungi. Abatuuze basiimye era obalabira mu kyagambye nolaba nga bakikola, kiba kitegeeza nti bakoze eki, tebamusiimye okubakulembera. Naawe eyo gy'oli osobola okuva mu bwavu nga tenoyamba n'abalala bangi okubuwangula. Situkiramu onoonye amagezi aganaakuyamba okuva w'oli okutuuka w'oyagala, ate ekisinga obukulu ogasse mu nkola, okole n'obumalirivu okutuusa ng'otuuse ku buwanguzi. Goba obwavu mwagataliiko nfuufu.